Katonda waki mumuwe ebidibye mumala kulwale ne mukenena noba ng'osigaza mutwe olwotandika okugenda ku street okubuulira enjiri nga ne bw'ogibulira baseka bagamba gwe ku ngeri gy'ofaanamu mbuulira njiri ki ogamba Katonda alokola awonya ggwe lwaki takuwonya mu biseera nga mukyafaana bulungi mujjukirenga obulungi obwo abo bawadde Katonda. Okunywa kenge si kibi, fuweta sigala ne shisha si kibi, okugenda n'okuba pate si kibi, okukyusa ku bakyala si kibi wadde nze sikiririzaamu n'ebyo nasibikiririzaamu. Naye nkusaba ofuneyo akadde ng'ebyo n'obikoze nga tonnakyuka kulokoka kumanya Katonda waffe. Nsaba ofuneyo akadde olowooze ne ku nsi yo. Nsaba omwaka guno obeemu n'akantu akagamba nti nedda bwe mba mbadde nnywa ecupa za waragi 10 kanywe kale 7 nziteeke mu baana bakateeyamba n'abantu abonaabona. Ali weewa omukisa oyo alisitula bannamwandu, alirabirira alibudaabuda abalumwa era alyambaza abali mu buyinike. Alitukuza famire ye Katonda waffe, aligiwa omukisa era aligiwonya akabi n'obubi. Abantu babagamba nti olina nno siriimu bakyukirawo ne badda eri Mukama ne batukuza embeera zaabwe olwo ne begayirira Mukama bayamba abawonye. Naye mu kaseera ng'okyalina amaanyi kiki wakola, ndagaano kiki wakola ne Katonda era amusobozesa naawe okujjaawo w'oli. Mu biseera bye mubeereramu nga mufaana bulungi, mu biseera mubeereramu nga mufuuwa enzungu buli omu n'abawuliriza n'abakkiririzaamu engalo ne zivuga, mu biseera mubeereramu nga akasente mukayina temulina kizibu na kimu, mwesamba ebintu bya Katonda byonna kye mukola kukyusa bakyala, kukyusa bakazi, kukudaala, mwakyawa okusaba na kujooga balala. Kakati mumala funa kabi ne mugamba ho kangende eri Mukama kanzire eri Mukama, ne mutandika okusaba buli kadde era ne mutandika okupakusa Katonda okubayamba. Ne mwewaayo nnyo mumuteeka ku pressure ngoga Katonda kuno bw'otanyamba nfudde. Naye ng'ebiseera akaseera ke yakuwa obulamu obulungi konna wakamala ojooga Mukama, nanyini kuwa bulamu, nanyini kuwa matendo, nanyini kuwa sente, nanyini kuwa bulungi. Tuli mu kampeni y'okuzimba essomero. Essomero lino ly'abaana ba ku nguudo, abaana bakozesa ebiragalalagala, abaana ensibe yaboola, abaana abasinga okuba ab'obulabe eri ensi yaffe. Naye abasinga mwesulirayo gwa naggamba tebibakwatako. Tubateereddewo buli kubo lyonna kino okukibasembereza naye okubaako ne kye mwenyigiramu ekikwata ku nsi yammwe. Bannange, omuntu abaleetera enjiri eyo kugamba aba abulako kukaabanga oba nga bibe mu okutegeera kyayogera. Naye kyandibadde bwe kityo. Tuyiga okwenyigira mu bintu ebikulu eby'ensi yaffe. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kiramu nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Si buli lugendo lwe tulina okutambula nti tulina tutambulira zaabu nangule. Waliwo engendo ezimu ze tulina okutambulira ensi zaffe, abaana baffe n'endyo zaffe. Waliwo engendo ezimu ze tulina okutambulira Katonda waffe n'ak'obuntu kaffe.
kituufu wasoma nnyo ebitabo okulidde masanga zaabu era okuze ebijiiko bye bikuliisa okuze olina amagezi mangi nnyo mu mutwe naate ekyennaku kiri kimu kikumagezi ago wayongerako okwemanya amalala n'okulengeza abalala okuze oli muyivu nnyo era ng'ebirala tebikwatako kubanga gwe mu lubiri mwe wakulira okukasuka champagne mu bbanga okujjuza emmeeza n'omwenge enkola emmere ya buli kika ne gy'otagenda kulya yeekwaniriza buli kumakya era gwe tolowoozaako nti akaseera kasobola okutuuka nga firigi yo teriimu mmere bwe olamu bw'okuliddemu naye ebiseera ebisinga bwe twezimbako olukomera lw'ebyo bye tukuliddemu buli lugendo lwonna netulowooza nti tulitambuliranga zaabu nangule tujja kutuuka mu nsi nga ddala ebitiibwa byaffe amannya ga famire bye twasoma bye tumanyi n'enzungu tebikyakola makulu ng'omuntu profesa eyakuguka mu mbeera ez'enjawulo era asaana okutambulira ku red carpet buli wadda afiira ku kkubo ng'embwa kikyentegeeza kyonna kitandika na mwana wa nsi yaffe mwana wa ggwanga lyaffe abaana bangi nnyo bafiira ku nguudo abantu abamu bamanyi nti okufa kwe kuzikira olwo n'omubiri ne guvunda nedda waliwo bannaffe abaafa nga bakyatambula tebamanyi Katonda tebalina kabuntu tebalina kibamanyi kigenda mu maaso ebiragalagala y'emmere baafuna n'ensonga lwaki tebasobola kubeerawo nga tewali biragalalagala era ensonga zaabwe bwe bazikuwola biraddala nga ntuufu asula wabweru enkuba emukuba ebirwadde biruma ebibu ne biwona nga tamanyi na ngeri gye biwonyeemu mwabamu mwakula mumanyi nti enkwa enkukunyi n'ebirala biruma nsolo naye ku baana b'eggwanga abasula ku nguudo munnange ebyo nno byafuuka byakwebikka gye bali mbafuna ne mbajjayo kuba twakula Bonchate Foundation n'ayambusa bwambusa mukono bw'ati kubuuza enkukunyi ne zifuumuuka mu bbanga ng'oyinza okugamba bakutta omuggo ne bazikubamu naye nga badde ayambusa jasi bwambusa mukono kubuuza ne yeeyambula okubako n'olugoye lwakyusa nolaba enkwa ku buli kitundu kye eky'omubiri ng'azeekuunyulako bwekuunyuuzi bw'ati tulowooze ku nsi eyo kubanga abaana abo be bali wabweru gye tutambulira abaana abo be bali wabweru gye tugenda okugula ebyokulya era abaana abo bakula twebuuze ffenna bwe bakula baddawa abamu amakomera gabamira abamu bawaganya ne bagezaako okukyusa obulamu abamu bwe bakula bazaala ne bannaabwe olwo nno akatego ka street ne kabanywereza ddala bonna tewaba na kyakkola okujjako okukozesa ebiragalalagala okubba emmere n'ebintu ebirala okubeezaawo obulamu ekyo nno ne bakijjuza n'okwegaddanga kubanga ebyo byonna byo biggwa bo kye bamasali nga kiri kimu kyakufuna mwana munne akulidde ku luguudo ne batandika okwegaddanga ku ekyo nakyo kijjuza obulamu bwabwe ne bazaala abaana abatalina maama ne taata kubanga bwe bazaala nabo kye bakola nga balekaawo nga babomba abaana abo tebaba na taata tebaba na maama era batandika okweyigiriza ebintu mu ngeri ey'enjawulo beeyigiriza entambula embuuza endya ennaaba neneeyisa olw'okuba tebabaako mukulu agayidinga
buli kye balaba kye bayiga. Bw'alya ng'oli naawe obula okusesema kubanga akuze emmere agirwanira, aba akyayina eno mu ngalo ng'akyayina eno mu kamwa nga abaka n'endala. Balyandaba ku ki? Buli bw'ayogera okuba talina Katonda mu kamwa, by'ayogera byonna omwana we bw'abyogerera w'oli obula okusesema. Teyeefiirayo oba alumiza oba akosezza, talina kyafiirwa. Abaana abo bakula ng'abaana abalala era tebakulimba nti balina bye batuuka ne bakonziiba, nedda. Bwe bakula ng'abaana abalala nabo bafuna ebirooto, wadde ng'abamu bifa naye ate abamu Katonda ababikkako ekisa, kubanga oyo yasitula abanyoomebwa n'abatuuza n'abalangira n'abo bakulira ku street ku makubo mu bubbi obuyitirivu, mu benyuma amateeka obuyitirivu, abamu ne balondamu. Bwe basituka bano bye balese batandika obbeegomba, olwo ebirooto byawe ne biwanvuwa ne bigamba nti bw'aba oli yasituka nange nina okusituka. Naye mu ngeri ki? Bo basalawo okusituka mu buli mu mbeera yonna gye basobola. Okuyingira ebikoosi, okulumbagana, okutemula n'okusaanyaawo. Ebiseera ebisinga bwe tutakkiriza kutambula ngendo zimu lwa nsi yaffe, ak'obuntu kaffe, olwa Katonda waffe n'ebirala, tujja kumaliza tufuuse emenyama gy'abaana abo. Gwe yakulira mu lubiri, mu kaso, gwe yakula nga firiigi buli kadde, ebyokulya n'ebyokunywa tebiggwamu, emyenge, champagne, whisky n'ebirala tebiggwa ku mmeeza zo, wanimaliza ng'ofudde ng'embwa. Naye ng'omwana akusse, ke kaakaana akazze kakula naawe oba akazze kakula n'omwana wo ng'okalaba era mu bugayavu obuyitiridde ng'okeesamba. Laboon Charity Foundation ekyo yajja okukola, kubanga nange eyo gye nava. Bwe ntunuulira gye nava neebuuza n'okwebuuza, nasobola nti okutuuka wano ewatali bukodyo obuyitiridde, neewuunya ekisa kya Mukama ekyanfuula omuntu. Kale weewuunye engeri gye natuukamu wano. Okutuuka kwange wano bwe natuukawo, ebisuubizo byange n'endagaano zange bwe natandika okuzinywereza zinakula ne Katonda. Bwe ndituukawo ndiddayo, ndijjayo abalinganga nze, ndibawo omukisa nange ensi gwe mpadde, ne waggulu wa byonna ndibeera wa kisa. Ekyo kye nakula miisi nga mu bulamu bwange ndikibapurayingako. Tutambudde Laboon Charity Foundation ebbanga ddene paka wano, tuzze tuweerwa emikisa egy'enjawulo. Nyongera okujjukiza nti bwe twatenga Laboon Charity Foundation, nze nali simanyi na kumanya nti omuntu atandika foundation alina okuba n'ebbaluwa ya government certificate. Nali simanyi nti omuntu aba ne foundation n'abanga akola kino nekino byonna twatandika tubibaatisa, kubanga twatandika na bwagazi na kuyaayaana. Bannaffe be tubadde tutambula nabo ebbanga lyonna era be twasanga mu kkubo, olwo twasanga mu kkubo olw'ekisa kyabwe, bebaze batulungamya nti munaye kati olina ofuna ebbaluwa, tukole kino. Tuweebeddwa chance zitutamanyi na muwendo. Ne waggulu wa byonna twebaza Katonda okutuwa abantu abalungi. Tubigamba olinze twatandikira Makindye, tuto tulika Mmengo kati. Ofisi zaffe twazireka Makindye, naye ewaka waffe kati wali kya Mmengo. Era we tuli mu kuzimba okutetenkanya. Naye emikisa egibadde awo togimanyi. Uganda ekyalina abantu abalungi bangi. Naye nyongera okujjukiza ne ku kyalo okwajjula abakodo. Kale ggwe tandikako okwagala. Leka okwagala kutandikire ku ggwe. Abaana b'eggwanga bano tuguluba nabo, naye abasinga okuba ababi products za bubi waffe. Lwakuba ffe abantu abamu abakyasinza obubi ate obubi waffe tebulabika. Naye omuntu akyasinza obubi oyo araba ne yeesulayo gwa naggamba. Yoyo araba n'ajajinga, yoyo azingako emikono n'ewali obwetaavu bwe. Okunywa kenge si kibi, fuweta sigala ne shisha si kibi,
okugenda n'okuba pate si kibi, okukyusa ku bakyala si kibi, wadde nze sikiririzaamu n'ebyo nasibikiririzaamu, naye nkusaba ofuneyo akadde ng'ebyo n'obikoze nga tonnakyuka kulokoka kumanya Katonda waffe. Nsaba ofuneyo akadde olowooze ne ku nsi yo. Nsaba omwaka guno obeemu n'akantu akagamba nti nedda bwe mba mbadde nnywa ecupa za waragi 10 kanywe kale 7 nziteeke mu baana bakateeyamba n'abantu abonaabona. Ali weewa omukisa oyo alisitula bannamwandu, alirabirira, alibudaabuda abalumwa, era alyambaza abali mu buyinike, alitukuza famire ye Katonda waffe, aligiwa omukisa era aligiwonya akabi n'obubi. Tumiitiriza kreti za bbiya z'obadde onywa 6 z'obadde ogulya abalala ne banywa ne mutamiirukuka, si kibi bwe tunamanya Kristo waffe. Ffe ogwaffe gwa kugumiikiriza paka bw'oli mumanya nga tuyita mu birungi betukozesa emibiri gyaffe n'emyoyo gyaffe. Naye olaba otya ku kreti 7 bw'otulako kreti 2 noga kati zino kreti 2 kanzizenga mbakateeyamba, kanzizenga mbaana batalina we basula, obwana obuto ntangira akabi kali ak'okufiira ku nguudo z'ensi yange ng'embwa naye ng'obuzibu buvudde mbuga yaavu. Bwe nayolesanga amaloboozi g'obwana buno nga gayita kutandika obuweereza buno, nalwala ne ngenda mu ddwaliro. Omusawo n'aŋŋamba nandibanga nina kansa mu mbyenda, kwali kusalawo kubi tekyali kituufu, naye nalina eddoboozi munda munze buli kadde eryaŋŋambanga nti tandika obuweereza buno nga nkyali muto kijaana. Naye nga buli kadde ngamba njatandika enkya, naye amawulire ago bwe gangwamu mu matu, nazuukuka ne ntandika okukola obuweereza bwe nasuubiza Katonda wange, era nga mbukola kwetegekera kufa. Namala kutuuka eno ne ntegeera nti nze ogenda mu ddwaliro, omusawo n'aŋŋamba ekigambo ekyo n'amaloboozi ge nafuna ag'okutandika obuweereza buno byonna byali binzuukusa. Katonda yali aŋŋamba ng'oluddewo. Natandika nakugaba buswiiti, bubisikwiti, nagendako mu ggeto kutwalayo njiri nakisa. Nakwesanga 2000 okugula buswiiti ku 3000, naye ntuuza abaana abato n'abakulu ne mbabudaabuda ne mbabuulira okwagala n'okwekkiririzaamu nate. Eyo nno gye tuvudde, gye nvudde paka wano. Buli kadde ogambo gyatandika. Weewalenga nnyo okulinda amawulire amabi okugwa mu matu go gw'okutandika. Singa ddala kituufu nalina kansa, lekeraawo okulinda ggwe omusawo okugamba nti olina siriimu okutandika obuweereza bw'olina otandika olw'okutya. Abantu bwe bagamba nti olina nno siriimu bakyukirawo ne badda eri Mukama ne batukuza embeera zaabwe, olwo ne beegayirira Mukama bayamba abawonye. Naye mu kaseera ng'okyalina amaanyi, kiki wakola? Ndagaano ki gye wakola ne Katonda era amusobozesa naawe okujjaawo w'oli? Mu biseera bye mubeereramu nga mufaana bulungi, mu biseera mubeeramu nga mufuuwa enzungu, buli omu n'abawuliriza n'abakkiririzaamu engalo ne zivuga, mu biseera mubeereramu nga akasente mukayina temulina kizibu na kimu, mwesamba ebintu bya Katonda byonna, kyemukola kukyusa bakyala, kukyusa bakazi, kukudaala, mwakyawa okusaba na kujooga balala. Kakati mumala funa kabi ne mugamba ho kangende eri Mukama, kanzire eri Mukama, ne mutandika okusaba buli kadde, era ne mutandika okupakusa Katonda okubayamba, ne mwewaayo nnyo mumuteeka ku pressure ngoga Katonda kuno bw'otanyamba nfudde. Naye ng'ebiseera akaseera ke yakuwa obulamu obulungi konna wakamala, ojooga Mukama. Nanyini kuwa bulamu, nanyini kuwa matendo, nanyini kuwa sente, nanyini kuwa bulungi. Abantu abamu basaagira mu njiri, olina ganze ku ngeri gy'ofaananamu, sobola kubuulira njiri. Gwe olina kuba mu bibaala, olina kubanga okyusa bakazi, olina kubanga Katonda wakimumuwa ebiddi bye. Mumala kulwala ne mukenena
noba ng'osigaza mutwe olwotandika okugenda ku street okubuulira enjiri nga ne bw'ogibuulira baseka bagamba gwe ku ngeri gy'ofaanamu mbuulira njiri ki ogamba Katonda alokola awonya ggwe lwaki takuwonya